Baziseeva. Yes, good. Oluzungu edira omulabe oluganda lumusumbuwa. Manya gange nze Nabisubi Harriet, mukulu w'essomero omupya owa Ngandu Primary School. Ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi mu kifo kino ate nga mu kiseera kino essomero lyaffe litundanga keeki eyokya. Abazadde baffe tubakoowoola era tubaaniriza ku ssomero lyaffe. Tuguddewo ebibadde birabika mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu gya TV ne radio nti essomero lyagwa. Tubakakasa nti essomero ligenda kuzimbibwa. Mukono Municipal Council abakulu bonna abavunaanyizibwako bagenda kutuwa ekizimbe abaana mwe banaasomera, main hall, a 3 classroom main hall. Era tulina essuubi nti Ngandu egenda kukyuka mu kaseera katono nnyo. Abaana baffe batandise, basomesa weetuli era omulimu tugenda gukwasa maanyi. Tubakoowoola ab'obukiiko bw'essomero musagule abazadde baffe, mubakubirize bakomyewo abaana ku ssomero. Abakindagaatani ababadde bakozesa ekizimbe ekyo bagenda kubanga basomera wamu n'aba P1. Ate era bwe munaatuwa abaana abangi tugenda kubanga tuteekawo ne tenti esobola okubamalawo omulimu gugende mu maaso. Policy. However, if a parent wishes to retain his or her child in a certain class, we have no problem. Yeah. But isn't it going to affect the performance of learners according to you? I don't think it will affect, because as teachers who have been already, yes, sensitized on what to do. Our curriculum has been revised kind of. We have a hybrid kind of learning, which is going to cater for those learning gaps. Okay. Abaana ndowooza bayinza otandika nti kweyongeramu okuddamu okusoma okuba naffe era tutandise okuddamu okusoma. Baabalaba balowooza nti essomero lyaffe lyagwa naye likyaliwo. Mpulira bulungi kubanga tuzzeemu okusoma kuba abaana abamu baayonooneka naye ffe tetunaba kwonooneka. Ekyo nkyebaliza Mukama. Badde mu class ki bagenze mu class? Badde mu P6 kati ngenze mu P7. Nja kuyita we nabeera ndivising ebitabo byange n'okuteekayo focus mu kirasi. Essomero lyagwa kuba baalaga ku mawulire nga bagamba lyagwa. Kuba nange era awo mbadde nzija ku ssomero baŋŋamba essomero lyagwa ogenda ki ku ssomero ngamba kangende endaba.